Kanso tuli clear wano. Yes. Kanso wa Mary. Mwenamba tumiddeko bannange ono chairman Nyanzi. Tuli wano tuli Boston mu USA. Tuze ku convention ya NUP. Twebaza abateesiteesi bonna bashaddemu mukono bwe twogerera tugenda ku lyato. Tugenda ku lyato ssaawa 5 nga tuli ku mazzi paka. Naye wa Mary olwanyisiza dictator nakato kyamulwanyisa essaawa eno bane mu ddwaliro okuba nti nno mukama akwadde okulaba era nvuddeyo okuba nsibudde jjo nsobole okufuna akalembereza ate ntandike ku ddagala olw'ensonga nti ebizimbe ebiri mu buto bikyali bingi naye abasawo bakikolako naye nebaza Katonda nti akyankumye nga ndi mulamu. Are you comfortable when we publish this? Yes, I am, because these are my supporters, these are my friends, these are my fans, they are fellow soldiers. I love you so much. Thank you so much for the prayers, Mr. President. Kwagala nnyo era tukusubiddwadde nga tukufunye ku Zoom manyi nti tuli ffenna wamu mukama akunyumiza. Bannange Kanso wa Mary wuuyo ababuuzizzaako agenda kuba bulungi. Mukama mubeezi, mukama mukulu nnyo, ayise mu bulumi obuyitirivu. Twagenda omulaba nga simanyi nti anaaterera ne kati kirungi ateredde ate n'emisango abadde agiwoleza ku kitanda. Kanso weebale nnyo kati katugende ku boat cruise ebinaddirira tujja babuulira.